gaana ne kwolwo teyagaana n'atambula ne Yayiro. Njagala nkutegeeze ekibiina ekinene nekimwebulungulula kitambula naye nga n'ekigendererwa kyabulooza kyali kirala. Kulaba bulabi ekyamagero kigenda okukolebwa mu maka ga Yayiro, kubanga omuwala oyo baali bamutegeera ne Yayiro nga bamutegeera bulungi. Katwanguwe, si byakutunyumiza, tutuuke tulabe ekyamagero kino ekigenda okukolebwa. Kyekyali mu bwangu bwabwe, naye nga Yayiro yeetaaga kuwonyezebwa kwa mwana we. Kiyali yeetaaga? Tayagala Yesu asikatire n'omulundi n'ogumu, nga tayagala Yesu asikatire. Erinnya erya Yayiro kitegeeza nti Katonda amanyisa. Okiraba, Yayiro yalina obwesige ne mu linnya lye ng'amanyi nti Katonda amanyisa. Yesu Kristo ku luno agenda kumukolera. Njagala mbategeeze, Yayiro muwala we yali ku mugo gwa ntaana. Ekintu kyokka kyalina okukola kwe kuyita Yesu Kristo, nga ge magezi gokka g'asigaliza. Wadde nga gwali gutyo, ye yakkiriza nti singa Yesu yali ayinza okujja eri n'amukomako, nakyala yali wa kuwona abe mulamu. Ye ng'alina okukkiriza okwo. Alwalidde ebbanga ddene omwana we, awaddeyo bingi nnyo omwana awone, naye kyasigaliza kyokka ye Yesu. Kano kakkiriza kiwedde, olutuukako amukomako, omwana we n'awona. Okukkiriza okwo muganda wange tewandibadde nago? Muganda wange ampulira, tewandibadde nakukkiriza okwo? Okukkiriza okwo kwali kw'amaanyi. Okufaanana nga Yayiro, bwe tuba nga twagala okwanukulwa kw'okusaba kwaffe, tuteekwa okubeera beetoowaze, tuteekwa okubeera n'okukkiriza, naddala okukkiriza okw'obwesimbu, si kumalagga. Kubanga ng'abantu bano balina ekyoyooyo ekyokulaba ekyamagero, naye nga ye Yayiro kyakuwonya mwana we. Muganda wange omulungi, olina embeera ekwezinzeeko? Olina omulwadde oba gwe wenyini gwe mulwadde? Olina embeera ekwezinzeeko? Eno tulina ebyatutuukako, munsonyiweko, ebyatutuukako by'amataka. Munnange tuyiikiriziddwa nnyo ku by'amataka, naye njagala mbategeeze tetukyalina we tuwaaba. Mbabuulire kino, tuli bubi nnyo, tetukyalina we tuwaaba. Ettaka lyo balitwala olaba, ow'essente yalitwala. Gwe nannyini lyo n'osigala ng'otangaaliridde. Naye watya ng'otegeera tokyalina w'owaaba. LC tekyalina kyensobola kukola. Ne bw'ogenda ku poliisi olabe DPC tewakyali, ne bw'ogenda olabe RDC tewakyali. Naye n'ofuna amagezi agakugamba nti omuntu yekka n'asobola ye Yesu. Ago amagezi ge g'oku ntikko. Olwaleero twayinza kwetwalira Yesu nga ye yekka ayinza okujja ku kyambika ky'olimu, ayinza okujja mu ddubi ly'olimu. Waliwo n'engeri endala. Mu bigambo eby'omwoyo tusanga emiziziko mingi mu bulamu bwaffe. Kambabuulire, tusanga emiziziko mingi mu famiri mwe tuva, n'okyayibwa. Waliwo omwami omu omukadde balagadde kati ali mu depression. Yakyayibwa abooluganda lwe, be yalabirira, be yaweerera, ne bamunyagako ebibye, ne bamunyagako amataka ge, ne bamunyagako n'emmotoka ne bagitwala. Omuganda we ddala gwazaalibwa naye. Bambi omwami yasiimuuka. Naye singa yategeera kyamuyitirirako, teyategeera, teyajjukira ti waliwo Yesu agaba byonna, ebintu bigende, naye kansigaze Yesu, olw'okuba nti emikono gyo gyali gisigadde naye. Naawe oyinza okulanga ebizibu by'olimu, oyagala osanyusa obulamu bwe gye bali, n'agamba nti ebizibu okubimalawo kugenda mu masanyu, nsobole okwerabira ennaku gye nnimu, n'oyiyayiiya kugenda mu kino nakiri, nsobole okwerabira ennaku gye nnimu, nsobole okuba n'emirembe. Naye njagala nkutegeeze, Yayiro atuwadde ekyokulabirako nti mu byonna yalaba nga ekimusaanira kampegaano kwali kwesiba ku Yesu, kwali kusaba Yesu agende naye. Yayiro agenda ne Yesu.
Ekyewuunyisa ate waliwo akatubagiro k'omukazi akazeewo. Yayira iri mu lugendo, Yesu bw'asikatira nti nfudde, omwana wange n'asanga afudde. Abamwetoolodde nga bamunyigiriza n'agamba kino kitalo. Yesu tafunye mirembe gitambula mu bwangu, omwana wange tujja kusanga afudde. Kati nno wazzeewo akatubagiro k'omukyala. Omukyala yalwala ekikulukuto eky'emyaka okumala emyaka 12. Emyaka 12 ogirowoozaako. Endwadde gye yali alwadde ekikulukuto, mukyala munnange ogiraba, ogifumintirizaako. Ennaku ziba 3 n'omwaddayiza ennaku 3, naye owulira nga weekyaye. Mwe abaami abatakitegeera, bakyala bannange bakitegeera. Naye no n'abaami bandikitegeerako, kubanga babeera n'omukyala n'abeera mu mbeera eyo, ewiiki neggwa, omwezi ne guggwa, omwaka ne guggwa. Ate bwe guwedde n'ateekako ogwokubiri n'ogwokusatu mpaka ku myaka 12. Bananga omukyala oli bw'omulowoozaako owulira ennyiike. Omukyala oyo tetwagambiddwa na linnya lye, nedda. Naye ekyatutegeezeddwako kiri kimu, obuzibu bw'ennaku bwe yaliko. Ekyo kye kyatutegeezeddwako. Omukyala oyo teyalina mwami, ye omwami yandibadde naye atya. Okusooka yali afuuse atasaana, ali atali mulongoofu. Nga tewali muntu ayinza okumusemberera, omwami yandimugyeewa. Omuntu atali mulongoofu, omwami yandimugyeewa. Njagala nkutegeeze teyina na mwana, ate omwana yandimufubya atya awatali mwami. Kale omukyala oyo embeera yali emusobedde. Bw'emusobera atunze ebibye byonna, solution yali yakutuukirira abasawo, abakugu. Naye asooka mpolampola n'agenda ew'omusawo omu nti ate we takola bulungi, ate agende ew'omulala. Obusente bwe yalinda bwonna ne buggwaawo. Omugezi atunda ku bibye, omugezi atunda bibye. Mukuba akafaananyi ng'alina n'amaka, naye okubeera n'amaka agatunze asobole okubeera omulamu. Ayinza n'okuba ng'alina emmotoka mu kiseera ekyo bw'oba gaali magaali, naye naye agitunda asobole okubeera omulamu, kubanga Bayibuli etutegeeza nti yatunda ebibye byonna. Tetutegeezako nti yasigazaako akatini. Yatunda ebibye byonna mu kubonaabona okwo ow'ekikulu ekyo. Njagala nkutegeeze, ekitonde ekikazi twakula nga twagala okubeera wamu ne bakazi bannaffe. Ne mulombojja kino, ne mulombojja kiri, ne munyumya kiri. Naye omukyalo yali yasalibwako. Ekirwadde ekyo nga kyamusalako buli muntu yenna. Ne bakyala banne nga talina omu ayinza kumukoonako, anti amukoonyeeko yataba mulongoofu, naye nga bwono bw'atali mulongoofu. Naye ate abasajja nga bwe mukitegeera, bo baamutambuliranga na wala. Mukazi munaffe oyo, Yesu mulungi, kubanga talekerera muntu we n'omulundiro ogumu. Ate kinayongedde okutegeera nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Mu mboozi y'omukyalo ono, banaye buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Abooluganda, abasinza ba Ugamaa, mu bitundu ebyawufu, olwaleero mukitegeere nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ekyetaagisa kyokka kiri kiti kugumiikiriza. Baganda bange abalungi, twetaaga just kugumiikiriza. Kati omukyalo oyo yali yawulirako, waliwo yamusunirako n'amugamba ku bya Yesu. N'amugamba Yesu asobola okusisinkana, naye n'amala asisinkana omuntu yenna, oba yamugambira mu distance yenkanawa, anti tasembererwa muntu yenna. Naye ebigambo ebyo byamugwa mu matu. Ndi Yesu Kristo bw'abeerawo, tosobola kusigala nga bw'obadde. Ekyo n'akiteeka mu birowoozo bye. Naffe nekyo ekitwetaagisa baganda bange abalungi. Bingi Katonda by'atukoledde, naye twetaaga tumuweereko obujulirwa. Abantu bategeere wa gye bayinza okuddukira. Abantu bategeere wa gye bayinza okuwonera. Abantu bategeere wa gye bayinza okunywereza essuubi lyabwe. Kati omuntu eyamubuulirako nti owange Yesu bw'aba ng'atuuse w'atuuse, ebintu tebisigala nga bwe byakubadde. Embeera ekyuka, abalwadde bawona, abalema batambula, n'abafu bazuukizibwa.
yabiwulira omukyalo ono. Bw'akiwulira n'agamba obutaba bulongoofu bwange mbutadde ku bbali. Omukisa guno gwokka gwe nfunye. Nina okwewaganya mu bantu bano abalongoofu. Ekiba kibe. Nsobole okusisinkana Yesu. Nsobole okumutuukirira. N'okumutuukirira kwange kunsobozesa okuwona. Ye kati nkyalina ssuubi ki? Ekiba kibe nkyalina ssuubi ki ery'okuwona? Ekiba kibe naye nze kanfube okulaba nti ntuukirira Yesu. Embeera ey'akanyigo mumugimanyi. Mu kuba kafaananyi diri wali onyigiriziddwako ng'olina ekiruubirirwa kyo ekirungi naye n'ofuna okunyigirizibwa. Wabeera Eddoboozi livuddeko tetukyakuwulira. Eddoboozi livuddeko. owulidde nga tokyalina musaayi. Agezezaako kino na kiri. Era nga ne bw'omutunuulira olaba ng'oyo alwalidde ebbanga ddene. Naye wano ate waatuuse yali takyalina na ssuubi. Emabega eri bwe yalinanga ebyobugagga bye by'atunda. At least ng'agamba nti luliba olwo n'empona. Leero kino bwe ndabye omusawo ono yagenda okunkolera ekyamagero mpone. Naye ku olwo yali takyalina ssuubi lyonna. N'agamba oba kiba kibe kaneenyigirize mu bantu bano. Naye ne bwe n'amukwatako ku lukugiro lw'ekyambalo kye nze nkikakasa nga nja kuwonyezebwa. Okukkiriza okwo singa kubadde kwange, singa kubadde kukwo gwawuliriza. Naye nsaba kubeera okwa ffenna okukkiriza okwo. Omukyala nga gy'akomye okweyiganya mu kibiina ekinene, gy'akomye okufuna amaanyi. Oba oli awo era bwe yandituuse n'agamba kanzire emabega ate wano nja kufiirawo bufiizi. Oba oli awo nandibadde nkyalina essuubi eddala naye ate ng'essuubi livuddewa. Alaba nga Yesu ly'essuubi lyokka ery'enkomeredde. N'agamba oba kufa nfe. Naye waakiri nkwate ku kyambalo kye. Ye ate bwe siikwate ku kyambalo kye n'akwata ku ki? Kubanga ne Yesu yennyini sisaana kubeera mu maaso ge neerambika mu maaso ge. Nze atali mulongoofu. Sisaana kwerambika mu maaso g'omuntu yenna. Naye kati ntegedde. Kankwate waakiri kaneeyiganye. Nkwate waakiri ku kyambalo kye n'aba omulamu. Ekigambo okweyiganya mu nkuyanja n'enkuyanja y'abantu nga tolina mulwadde. Naye olw'okuba nti gwe mukisa gwokka gwe yali asigazizza. Banange nze neeyiganyizaako naye nnyingiddeko mu ngeri ey'akanyigo. Nali nkyali muto kambanyibize ku mboozi eno. Kati ne wabeerawo okugenda e Namugongo. Gwe gwali gusoose paapa okujja wano. Oba mu Afirika ndowooza. Oba mu Uganda oba mu Afirika ako nkeerabiddemu. Twali bato. Naye essomero lye nsomeramu lyali lya Anglican. Kati ne tufuna omukisa ffenna okugenda e Namugongo. Alina ssente ze yagenda. Bazadde baffe ne batuwa ssente. Nze ne mwannyinaze nno ye mukulu. Tugende e Namugongo. Ayikuyanja n'ekuyanja. Rediyo yogera Namugongo. Amakubo gonna kugenda Namugongo. Abali okumpi neewala kugenda Namugongo. Naffe ne tugala tufunye omukisa. Tugenda okutuuka ku ssomero e Masuuliita we twali tusomera. Nga baasi etulese. Ate nga tuyinza kufuna baasi endala. Obusente bwatuwaamu obw'okulyamu ne tugala tufune amagezi. Tufune tutuuse Kakiri, tuve Kakiri mpaka Kampala, tuve Kampala mpaka Namugongo. Naye tetusubwa. Era bwe twakola. Bwe tutuuka e Namugongo. Waliwo ekizimbe oba bakiyita batya oba ye kkanisa. Ng'abantu beeyiganya okutuuka wali. Kale obubaka bubuulirwa ebbali n'ebbali. Naye waliwo omukisa gw'okweyiganya ogenda okulaba ekiri wali. Nze kye ndowooza okulaba ekiri wali, ekirungi ekiri wali kye nali simanyi. Naye banange ne tutandika okwenyigiriza. Abasajja balina embuto, abakulu ab'ebitiibwa, abakazi bwe batyo, abambadde engoye ezinekaanekana. Naye ffe tuli bwana bwa primary. Bwe twatuuka mu makkati, brother wange n'aŋŋamba nti nkubuulire wano wafiira mulogwe. Nze nzizeeyo tuddeyo. Si nze nzizeeyo naye tuddeyo. Kwanza kiki tuddeyo nti nze siddayo. Oye nga maze okutuuka wali awakanirwa. Banange ne neenyigiriza mu bantu. Ne wali. Kye nalaba wali banange kyanemesa bulemesa. Kyaneejusisa lwaki najja. Okutuuka
nga waliwo agaba obuvu ovuyo ng'agamba evvu lye baayokya mu magumba g'abajulirwa ng'abantu bakayayanira kavaako katini n'akasiba mu katambaala n'akasiba ku kirenge kya gomesi. Bwe nakalaba ne ŋŋamba wanyuwaawo nali mu protestant eno munnange naye nakulira mu maka g'abantu abaagala Katonda nga ndaba evvu terina kyengera kungaasa ate naddala nga lyabafu. Bwe nikkaliriza ennyo amaaso nga ekirala ekiriyo ntaana naye nga njereere wabula ebifaananyi by'abali mu ntaana ezo bye balaze bwe bati ku ntaana ezo ebitwetwe waabwe ebyo nabyo ne mbiraba. Bwe nabiraba ne nkyusa n'obusungu obungi nga batulinnya erinnya edda bakutwalira mu bbanga okutuuka bwe natuuka emitala ne nsooka noonya brother wange. Ekyo nakyo kyantwalira obudde okutuuka bwe namugamba nti omanye kiri eyo bwedda kye tukayanira wali ose n'okoma we wakomye. Naye baganda bange kino emboozi y'omukyalo ono yannyumidde nnyo. Omukyalo ono mujjuke tetumanyi na linnya lye era mukkirize muyite nakyala. Kaakati ye yali ku shuwaddiiro. Yesu bw'oba wenyigiriza omutuukeko njagala nkutegeeze tolina kufiirwa, tolina nakwejjusa. Nze kankubuulire tolina kwejjusa wabula obulamu bwo bukyusibwa. Nze singa nafuna omuntu andabulako nti omanyi bwe tunyigirizibwa ne tugenda mu kereziya eyo tufunayo evvu ly'abaafa lyetuleeta ne tuteeka mu mazzi ne tujwa ne tuteeka mu mafubetto gy'ennyumba zaffe. Nze sandigenze. Kambabuulire njagala mbategeeze eriyo abantu abalinda obujulirwa bwaffe gye bali bangi enkuyanja n'enkuyanja. Abantu nga bakyagenda mu bitagasa gye bali. Abantu abagenda okulagulwa ebitaliiyo n'okubalimbalimba ebitaliiyo n'okubaanukula okubavunula ebirooto ebitaliiyo mubiwulira mu masinzizo agamu. Oli n'aloota kaloose n'adduka, musumba n'aloose bwekiti. Naye abantu beetaaga tubategeeze ku mawulire amalungi nti Yesu bw'omutuukirira tosigala kyekimu. Ne bwe buba bulwadde kambabuulire tosigala kyekimu. Ne bwe buba bwavu kubanga obugagga buva eri Katonda. Ne bwe buba kutabagana waliwo ebitali birungi mu kkanisa, waliwo ebitali birungi mu famire yo, waliwo ebitali birungi mu society mw'oli, ng'osobeddwa, ng'oyanukulwa bubi, otegeerebwa bubi. Naye Yesu yekka ye mutabaganya. Yesu ye mutabaganya. Yesu ye muwonya. Kituufu okuva ekibiru ekyajja mu nsi muno walabikawo obulwadde obutaliiko na ddagala. Naye nze mbategeeze teri lumbe lutawona, teri bulwadde butawona kubanga byonna mbirezeeko. Teri bulwadde butawona. Ekyo kibategeeza ndi mukakafu. Olumu twalina okusaba wano okw'okusiiba kuno okutambula kwa district ne kutuuka tekwali kwa district kwali kwa conference. Mu kiseera ekyo twali tukyali kale naye ne kujja wano Makerere. Bwe kujja wano Makerere nga nina omukyala mukwano gwange. Mukyala oyo nga mulwadde ngali HIV positive. Ekyo nga kimanyiddwa n'ebbanga yafa dda mu 88. Ekyo nga nkimanyi naye nga akimanyi n'abaana be bakimanyi. Naye okusaba kuno okw'abasatu nali wamu ne mukyala munnange omulala bwe twali we Makerere wano. Omukyala oyo n'atwegattako. Omukyala oyo muganda wange nnyo ayanjula ensonga ye n'agamba bannange nsaba munsabire nfe ng'omwana wange omukulu amaliriza P7 kubanga nja kumanya nti ajja kuwanirira banne. Can you imagine P7 nga yalowooza nti obulamu bwe butuuse ku kome nga omukyala ono bwe yali. Njagala nkutegeeze munnange gwe nali naye neyennyamira nnyo n'atya nnyo n'okukaaba n'akaaba. Naye nze nawulira nga munze mulimu amaanyi agazze. Siyinza kugabannyonnyola ne mugategeera okuggyako yali agafunyeeko. Nawulira munze nga mulimu amaanyi gesiyinza kunnyonnyola. Naye mugamba nedda nga lwaki omwana amala P7 balina okumaliriza okusoma ono n'amala nono n'amala nono n'amala ate kyokubiri ne bafuna n'amaka ne bazaala abaana n'olaba ku bazzukulu. Ekyokusatu olina okuwona kubanga Yesu gwe tuze okulaba si waakumalagga naye waakukuwonya. Baganda bange abalungi, Yesu si waakumala gakwatibwako atyo. Bangi nnyo beerowooza okubanga Yesu bamukutteko naye nga bamukutteko lwaki oyo kiri bali be twalabye baali bagenda ne Yayiro. Naye Yesu mukwateko n'okukkiriza.
Yesu mukwateko n'okukkiriza. Njala nkutegeeza ojja kufuna ekyamagero mu bulamu bwo. Nze nkikubuulidde ojja kufuna ekyamagero. Omukyala oyo era ajjanjabibwa ku Entebbe Road awali eddwaliro lyabwe. Naye ye yali akyaliko ebbali naye nga dokita oyo akolera awo ku Entebbe Road. Kati ne wabeerawo omuntu omu eyali ajjanjabibwawo, mukkirize mbabulire emboozi eno. Kati yali avuddewoko ng'agenze mu nsi z'abeeru nga bwe muli eyo. Kaakati olw'okuba eri mukwano gw'ono n'amugamba nti wange ojjojje tukujulirize ku fayiro eno nawe obeere mulwadde n'osobole okufunayo ky'onoofunangayo bwe kino bwe kiti. Mukazi wattu n'agenda. Balina okukola tesiti zonna okulaba nti agwana. Kati dokita n'amuweereza. Ne bamukebera ne balaba nga ali HIV negative. N'aleeta results n'azireetera dokita we. Dokita we kuze n'agamba no, ddayo bakukebere. Mukazi wattu n'addayo okebera okudda nga ddala results zigamba bwe zityo. Dokita yennyini n'asituka. Bino bye mbabuulira baganda bange, nze sitera kuwa byakulabirako eby'Wakayima ne wangu. Ntera okuwa ebyokulabirako bye nalabako bye nakwatako. Kambabuulire kye mbabuulira kye kiikyo. Dokita n'ajja n'abagamba baddange omukyala ono mubasindikidde bibeere bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Ne bagamba dokita bye tukebedde byebyo. N'agamba kaakati mumukebere nga ne dokita waali. Bwamala okumukebera n'akyukira omukyala ono n'amugamba gwe osaba ddiini ki? Omukyala n'amugamba nti Seventh Day Adventist. N'agamba olina Katonda wo w'amaanyi. Bannange mulina Katonda wammwe w'amaanyi. Abooluganda baagalwa. Mulina Katonda wammwe w'amaanyi. Tulina Katonda waffe w'amaanyi. Amiina nnyo. Kwetagisa kyokka kukkiriza. Omukyala tumusomako. Naye tulina n'ebyokulabirako bye tulabako. Bye tukwatako bye tulabako. Nze ekiŋŋumya n'enywerera ku Yesu ensi ne bwe neefuuka ensi ne bwe neekulu sijja kwawukana ne Yesu Kristo. Lwali lumu muno bye twewaayo okuweereza Katonda omu ku baganda bange ddala ate naye nga mu Advent. Ne ngamba wange lwaki obonaabona wuuyo eno ate egindi ate wano gwe tolina na ssente bali balina amamotoka naye gwe wuno otambuza bigero olinya takisi okola otya? Ne mugamba nti munnange okubuulire neebaza Katonda kubanga ne takisi nkyalina essente ezigirinnya ezikwata takisi ne ŋŋenda eyo gye ŋŋenda. N'agamba nedda olina ebyokukola bingi olina ebyetaago bingi byetonaba kwetuusaako. Ne mugamba kankolere Katonda wange naye emmotoka bw'aliba ayagadde aligimpa kubanga lwali Katonda byankoledde kambawo obujulirwa baganda be Katonda yanzimbira amaka nze nali simanyi ndikisoboka. Ndaba nti abasajja b'amaanyi bazimba amaka abakyala abayivu bazimba amaka naye nzaani? Naye nali ndi awo nga Mukama anfunidde ploti nga Mukama anzimbidde ennyumba era ngitulamu n'eŋŋamba eno yakuweerangamu bujulirwa. Kale emmotoka kye ki nga Katonda alina byonna? N'emmotoka aligimpa bw'aliba ayagadde kubanga mu butuufu njagala is a means of transport kubanga byenkola nange ndaba nga byagala entambula ey'amangu. Kati Mukama yamanyi ddi lwalikikola naye siyinza kumuvaako kubanga alina byonna. Eyo y'engeri y'akanyigo gye tuyitamu. Y'engeri y'akanyigo ng'onakubuzaako emirembe onakugamba nedda onakugamba genda onakugamba bino. Yeyo engeri gye tuyitamu ey'akanyigo. Olina bingi ebibadde bifuuse emiziziko gy'oli nga bakwekiika mu maaso nga bakugamba nti nedda olina by'ofiirwa bw'otosaba ku Saturday olina by'ofiirwa. N'olwekyo biveemu Katonda alisaasira gw'alisaasira biveemu biruddemu. Ye olina kiki kaki koolina? Bayinza n'okulaba nga mu famire ye waabwe gw'okwebera. Bayinza n'okulaba nga mu society gwe tolina ky'oli. Gwe by'oliko tobitegeera naye njala nkutegeeze ky'oliko kye kituufu. Muganda wange ampuliriza ky'oliko kye kituufu. Omukyala oyo n'akwata ku mukugiro gw'ekyambalo kya Yesu. Amangu ago n'awona. Gamba lwaki? Yesu Kristo yakyuka mangu nnyo. N'agamba ani akutteko? Ekibiina kyali kimwebulunguludde ne kigamba Mukama waffe ogamba ani akukutteko ku bantu bano abangi abakwetoolodde? Ate n'ekirala Peetero nno ye mwangu gw'okwanukula ye yamwanukula. N'amugamba n'ogamba ani akukutteko ku kibiina kino ekikwebulunguludde? Ate gamba ne gye tugende wayayiro tetunaba kutuuka kati ogamba ani akukutteko? N'agamba nedda nina kyentegedde waliwo ankutteko. Omukyala oyo mu kwewaayo kw'amaanyi
okukwata kw'omukyalo ono ku Yesu Kristo, ku munagiro gwa Yesu Kristo, just ku munagiro kwakola amakulu manene, kwakola ekinene nnyo eri omukyalo ono. Yesu bwe yawulira ebigambo, omukyalo bwe yawulira ebigambo bya Yesu, bwe yagira mu kibiina ye yajja mwetegefu okuwona, era yategeerawo nti awonye. Yesu agwana okugezaako baganda bange abalungi, bamusindiikiriza okudda emabega, naye nga ye yeeyongera bweyongezi kudda mu maaso, era kyova olaba ng'okukkiriza okwo kwamuleetera okuwona. Amaanyi agawonya mu bulamu mu Yesu weegali ne ku ssaawa ya leero gakyakola, era omukyalo oyo yagawulira. Omukazi ono waaliwo yagawulira ku kiseera ekyo kyennyini, wadde ng'abalala tebabitegeera kubanga si bye baaliko, naye ye ekigendererwa ekyo kyali kyakukwata ku Yesu, ng'era akkiriza nti bw'amukwatako tajja kulema kuwona, ajja kuwona, era ddala bwe kyali. Yesu kyava ateeka amaanyi mu kumubuuza nti naye wali wankoteko. Omukyala najja ng'akankana, kubanga ne Yesu ayinza omubogolera nti oweereddwa otyo olukusa olunkwatako, naye nga ye omukyala akkiriza awonye. Naye omukwano gwaffe, mukwano gwe Yesu Kristo, kubanga Yesu ye mukwano gw'aboonoonya ba buli kika. Tewaliiwo muntu gw'ayinza kugoba ng'ajja gy'ali, oba ofaanana otya, oba toli mulongoofu kutuuka wa. Yesu Kristo mwetegefu, bw'onoomukwatako tojja kusigala kyekimu. Omukyala najja ng'akankana, n'amubuulira byonna, n'amubuulira engeri gy'azze ng'abonaabona n'obulwadde mwaka ku mwaka, n'amubuulira n'abasawo bonna baatuuseemu, n'amubuulira n'ebyobugagga bye byonna bwe biweddeko, bumuweddeko nga takyalina ssuubi. Naye olwaleero mpulira nga munze nfunye okuwonyezebwa okuva mu ggwe. Yesu Kristo akkiriza emboozi y'omukyalo oyo, si lwakuba nti yali amubuulirako obubuulizi Yesu Kristo tagimanyi. Yesu Kristo yali ategedde nti waliwo awonyezeddwa. Yesu Kristo yategeera nti waliwo alina okukkiriza okuwonya, okukkiriza okw'okuwonyezebwa nga Yesu Kristo yekka ayinza okumuwonya, yali akimanyi. Naye yali ayagala kifuuke bujulirwa eri abantu abamwetoolodde, kifuuke bujulirwa bategeere ki omukyalo ono kyabadde na kiki kyatuuseeko olwaleero olunaku olwo. Kaakati emboozi y'omukyala ejja kwogerebwako emirembe gyonna. Omukyala oyo yayagala yeebaze Yesu Kristo, naye ate nga Yesu Kristo yalina olugendo gy'agenda, ng'alabanga n'amutawaanya okumunyonyola byonna, naye Yesu Kristo n'amuyita nti omuwala, genda mirembe, owonyezeddwa. Genda mirembe, byonna gy'onoogenda nga genda mirembe. Emirembe gy'ofunye olwaleero sijja kukoma wano, naye jja kugenda naawe wonna gy'onoogendanga. Muganda wange awuliriza, olwaleero okwata ku kyambalo kya Yesu, ofune emirembe mu mutima gwo gy'otandiyinza kufuna walala wonna. Tosobola gifuna ku muzadde, emirembe egino Yesu gy'agaba. Tosobola kugifuna ku mukama wo, emirembe Yesu gino gy'agaba. Tosobola kugifuna mu baana, emirembe Yesu gy'agaba. Olina ekizukusi tooweredde, baana be bakuzi tooweredde, sitaani abasudde mu nnabe tobitegeera na kubitegeera. Gw'omukyala, gw'omwami, gw'omusumba, gw'omudiikoni, gw'omukadde w'ekkanisa, naye ne bagamulaba abaana b'oyo. Bikusobedde muzadde munnange. Naye Yesu olwalira kugamba, funa emirembe olw'okuba onkutteko, mukwateko. Funa emirembe kubanga abaana bo balongooseddwa. Funa emirembe, ebyakunyagibwako nja kubikuddiza. Funa emirembe, obulwadde bwo buwonye, bukugiddwako. Omukyala oli gwe nasaba naye nakati mulamu. Abaana bonna bazaala baana bannaabwe, era ne bwe baamukebera olunaku olwo lwennyini nga mulamu, nakati mulamu. Abaana be bonna bonsatule, bantu bamala emisomo gyabwe ne bafuna amaka ne bazaala abaana be balamu, n'omukyalo oyo mulamu. Gwe toyinza kuba mulamu olwaleero? Gwe toyinza kuba mulamu bw'onookwata ku kyambalo kya Yesu? Gwe toyinza kuba mulamu? Yesu atagoba buli muntu yenna gy'ali, n'amukutteko. Tayinza kukuvunaana nti lwaki onkutteko, kubanga kye kyamuleeta. Yeraba ennaku omukyalo ono gye yalina, naye n'alaba okukkiriza okwali mu mukyalo oyo. Bw'oba oyagala okubeera n'enkolagana ne Katonda, sooka otambuleko naye. Omukyalo ono yatambula naye awo mu kanyego, nga gye bakoma okumunyigiriza gy'akomye okweyongera alabe ng'atuuka ku Mukama waffe amuwonye.
mukwano gwange omulungi, muganda wange omulungi, wadde nga waliwo ebikusumbuwa, waliwo ebikutawaanya, naye genda mu maaso otuuke ku kigeera ky'oyagala okwate ku Yesu. Olwaleero mukwateko. Banga ddene nga tobitegeera, olwaleero okwata ku Yesu. Waliwo omwami omu gwe njagala obbanyumiza nate, yali mukadde wa kkanisa. Baali mu kiseera ekyokulonda abaweereza abanaaweereza omwaka ogunaddirirwa kwogwo. Naye nga bwe babeera mu kuweereza omusumba waali, omusumba yali akyali mupya, tebamanyi nnyo na mpisa zaabwe. Balonda, erinnya lireeteddwa. Ng'omukyala omwami naga nti edda eryo mulireke, liriko ensonga. Bwe baleeta eddala nti eryo mulireke, nalyo liriko ensonga. Baagenda okunnyuka olunaku olwo nga balonza abaweereza babiri bokka. Ate nga ebifo by'okulondebwamu abaweereza biwera nga namwe mubitegeera. Enkeera ne badda, ekintu kye kimu, baayongerako omu ne bafuna basatu. Omusumba n'agamba kino kikikyo. Omusumba n'agenda n'asaba. N'agamba nti Mukama, ekisibo kino kiwandeetamu sikitegeera bulungi. Obanga waliwo engeri yonna ey'obubi etusibye obutafuna baweereza bagenda kuweereza, gisumulule. Okusaba kwe kwali kumpi bwe kutyo. Ku makya nga bagenda okutandika, zaali ssatu za ku makya, bye mbabulira gye biri. Omwami abantu ne bajja okulonda, abaalondebwa okulonda abaweereza. Omwami oyo naye najja, omukadde w'ekkanisa. Naye bwe yatuuka, essaawa eri omusumba gye yasaba yamutuukako. N'abagamba bannange nga tetunnasaba, nga tetunnatandika kulonda abaweereza, waliwo ensonga gye njagala okubategeeza. Ntambudde naye ebbanga ddene. Kabi kasinga nga yetuleetera n'obutalaba baweereza ate nga weebali. Nze nina ekizibu okufaananako ne kya Yona bwe kyali. Nze gwe mulaba ntutte emyaka 40 nga ndi mu kkanisa muno, naye nga nina omuze ogw'okunywa sigala nga gwannemerako. Nga zezzaako nguleke, naye ekyoyoyo ne kigaana. Bwe mala olunaku nga sinywedde, ekiro nsuula ku sigala obudde okukya, ate nzibiikirize kiri kye saafunye. Bannange, munsabire olwaleero nzise eri Yesu Kristo, wakati mumwe munsabire omuze gwo nguleke olwaleero. Katonda nga bw'asanyukira omwonoonyi omu okwenenya, abantu bonna baasanyuka. Omusumba n'asanyuka, n'alyoka babuulira naye kye yatuuseeko ekiro ng'asabira ekibiina ekyo. Kaakati we njogerera, omukadde w'ekkanisa eyo ye mukadde asooka mu kkanisa eyo. Olaba Katonda bw'atalina kimulema. Oba ng'olina omuze gwonna gukwezinzeeko oba gwa bwenzi, naye ng'owulira wabula amaanyi agabwejjako. Olwaleero gwe weemanyi, teri mulala ayinza kutegeera. Omukyala ono yali yeemanyi, kyovule nga teyafaayo, banaamugamba kyenkana, banaawulira bubi kyenkana wa, atali mulongoofu nga yenyiga nabo. Oba ng'olina omuze gukulemeddeko muganda wange omwegalwa, kubanga njagala nkutegeeze Yesu ajja. Obubonero bwonna tumaze okubulaba. Gwe mbuulira ky'otonalaba kyeki, byonna tubirabye. Ng'abantu beeyagala bokka okusinga kwagala Katonda. Abantu nga tebatabagana, nga tebeeyagala baaluganda, ng'abaagala ebintu. Kinavudde ntandika n'emboozi bagamba abalina obuzibu eno ewaffe mu Uganda tetukyalina bwe tuwaaba. Tetukyalina. Kiki ky'otolaba? Endwadde ezitawona z'otaalaba. Buli kintu kyonna ekiriwo tokiraba nti Yesu Kristo ajja. Lwaki olwaleero tukwata ku kyambalo kya Yesu? Lwaki olwaleero tuwaayo byonna oludde okulungutana ng'omukyala oli bwe yali awaayo ebibye, n'atunda kiro n'atunda kiri, naawe oludde okulungutana. Osera amagezi abooluganda obutakumanya. Weegayirira mukyala wo aleme okukuwaabira mu lujjudde lw'abantu. Weegayirira omwami wo y'omutuukirira n'okumutuukirira obikole olumu mu nkiso nga ye n'omu akiraba, naye nga Yesu akulaba. Yesu okujja n'akuleka, ate nga Yesu takolagana na kibi. Omukyala ekyovulanga nga abantu baamwewalanga, Yesu takolagana na kibi. Baamulaba nga atali mulongoofu, enkula y'Ekiyudaaya bwe yalinga efaanana. Ne Yesu Kristo takolagana na kibi, kambabuulire. Kati ne bwe bawaya y'amasannyalaze nga teri connected mu masannyalaze, tesobola kwaka, tesobola kulaga muliro, tesobola. Enkolagano yo ne Katonda yajja okuleetera okuwona. Oyagala okuwona kituufu, eyo olina enkolagana ne Katonda, olina enkolagana ne Yesu. Olowooza bamalaga mukwatako. Abantu abalina enkolagana naye be bamukwatako ate ne bawona. Kambabuulire nate tuddeyo ew'omukwano gwaffe Yayiro, tuddeyo kubanga twamulese mu kkubo. Ab'emikwano bulungi, Yayiro agenda mu lugenda nti omukyala ono awonyezeddwa. Bweyongera okugenda naye ng'atya byenkana wa.
kano Yesu Kristo kasikatidde takitegeera nti kyanaasanga kyekikyo ddala bwe kyali agenda okutuuka waka basajja be bamulengereramu muli eri mu distance mpanvu naga nti owange tewandyekoyeza n'okujja n'omulokozi naye kenyini tewandyekoyeza laba omwana afudde banange Yayiro n'akyuka mangu nnyo n'atunira Yesu mu maaso nga muli amugamba nti owange nakugambye tosikatira nakugambye nti omwana abulawo katono afe nakugambye twanguwe laba omwana wange afudde Yesu Kristo n'amutunulira mu maaso bambi Yayiro nange kati bwe nkyogerako mpulira amaziga nga gajja nalaba enyiike n'obuyinike Yayiro bwe yalina nalaba okufuba Yayiro kwe yakola ku lunaku olwasobola omwana we okuwona n'amutunulira mu maaso n'alaga okwagala mu maaso ga Yayiro ne Yayiro yalaba okwagala mu maaso ga Yesu Kristo. Yesu akwagala mugana nga omulungi tomutya kubanga Yesu akwagala n'ekikolwa kyasuubira okukola kyakwagala talina ekikolwa kyasuubira kukolera ekitali kyakwagala otawanye n'embeera yonna ekwetoolodde omwana we akutawanyiza ekyenkana eddaawo mu bulwadde ne mu ngeri yonna ey'obubi naye olw'okuba Yesu akwagala akulage ekisa olwaliro mu maaso ge Yesu akulage ekisa mu maaso ge otegeere nti Yesu akwagala yeetegese okukuwonya muganda wange omulungi olwaleero togeza n'ova wano togeza n'ova owootudde awulidde obubaka buno nga tokutte ku kyambalo kya Yesu nkuweerera amagezi kwata ku kyambalo kya Yesu kwata alina kimulema bwe ziba endwadde ez'omubiri aziwonya bwe ziba ez'omwoyo aziwonya bwe liba eddembe alireeta omukyala yamugamba genda n'eddembe okuva n'olwaleero eddembe kati Yayiro amangu ago bw'atulira mu Yesu n'afuna okukkiriza nate n'alaba ekikolwa ekyakoleddwa ku mukyalo oyo wakati mu luguudo n'agamba oba kyamukoleddwako nange Yesu agenda kukinkolera ddala Yesu yakikola omwana wa Yayiro n'azuukizibwa haleluya omwana wa Yayiro n'azibwamu obulamu Mukama mulungi ogenda kuzibwamu obulamu muganda wange ogenda kuzibwamu amaanyi muganda wange gw'abadde aseebengerera ng'olina n'okwebuuza nti bye ndiko bye ebibyo basi bye ebibyo muganda wange abadde watandise n'okwosa okujja mu kuŋŋaaniro ng'olaba nti by'okola tebijja gy'ogenda tulabayo mulamwa nkugamba n'amazima agawedde n'okukkiriza okuwedde emirimu tubeera n'okukkiriza ng'okwa Yayiro olwaleero ebibyo byonna biziddwamu obulamu waliwo embeera eyalinyibwako esizo nga tezikyatambula waliwo embeera eyalinyibwako gwe gy'omanyi gy'owulira naye olwaleero Yesu agizuukiza Yesu agizuukiza nsaba Mukama bawa omukisa baganda bange abalungi nga mulowooza ku bubaka obwo nga mulowooza ku kwagala kwa Yesu nga mulowooza ku kisa kya Yesu kyakola eri buli mwonoonyi atasosola mu bantu kubanga abantu bandirowoozezza nti Yesu akwatiddwako afuuse atali mulongoofu naye omulongoofu yalongoosa abantu bonna batali bulongoofu saba Katonda abawa omukisa nga tulowooza ku bigambo ebyo.